balusangewo balutabuza ate bali ban'okumanya okusinga okwaffe n'amagezi paka Obuganda bwe bulinunulwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale Muwenda Mutebi era alamula Obuganda. Buganda tebwasaba nga tutuuka kukomekkereza pulogulaamu ya leero akazindaalo kankakuwe obeeko ne byoyogera sebo akazindaalo kako. Okambadise Nyakasidde ne Yanzege muganange Mutabazi awangale nnyo oyo gwenjogerako n'envuluba n'essanyu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Entabiro era omukulu w'eddiini yaffe ey'Obuganda ey'ennono ng'ey'Abangereza bwekulirwa n'abakyala waabwe naffe yaffe ey'ennono ey'abafumu ekulibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Muwenda Mutebi. Musajja wa Kabaka gwe nabanyogeddeko Adamu Kimala yawandiika akatabo Buganda gye twasubwa. Yagenda n'ateekamu ebigambo bya kyeruppe ayitibwa Albert N. Carson. Bwe yali agamba lwaki abazungu bayinza oba okubeera nga bwe bali bwe baali. Albert yagamba bw'ati, yagamba nti okwebeera ffekka nga tegeeza bo Abangereza kwe kwatuwa eddembe n'obukulu era kwatuwa okufuga ensi nnyingi. Bajjajjaffe Abaganda ne babeera batya ne bagamba batya. Bajjajjaffe nga bwe tubanyumye nti Obuganda bwali bugazi nga bufuna obulumbaganyi okusinziiranga ku Bwakabaka amaanyi gwabo bwe gaalinga. Ne bajja ne abalabe ne batusensera bagambye nti twatuuka n'okusigala ku masaza asatu kati tulina wadde n'erimu. Simanyi abantu bakimanya abatuwuliriza. Nekigandi ne batuuka ku masaza asatu ate ne tufuna Kabaka w'amaanyi ate ne tuddayo ne tugaziwa. Kati omuntu we yarabanga history n'amulabira wano nga tuli ku masaza asatu bwe yarabanga tugaziye naga nti ate Abaganda bagenda ne batabaala amataka nga takimanyi nti no Buganda yali nnene nnyo. Era twagenda okumaliriza kiwojjo ino kandi katusigale ku masaza 20 nga tumanyi nti ate omuzungu agenda kuyita emabega wa Bote batuggyeko amasaza gaffe buyagane Bugangayizi omuli amafuta agasinga obungi. Naye omuzungu bwe yali yeewaana yagamba nti no bw'okutegeera ng'Abazungu muganda nga gambye ebitabo tubirina wano ezo enguudo z'omulaba ezibadde ziddukirwako emisinde gya Olympics bali baateekangako enti nga fuula obuwanga bwe babuteeka buwanga ku butandaalo eruwero ne bano baateekangako emitwe egikyatonya n'omusaayi egiri fresh ne bagenda nga bagiteeka bwete ku nti ne olaba kojja omutwe gwa kojja nga guli ku luti. Kale nno naawe mujjo atandika okuzannyira ku nsi ya Bungereza nga bateeka Bungereza eno gye tulabako kaakano gy'ofukamira okufuna visa n'olimba n'emyaka n'okola biki byonna byonna okulaba ng'asobola okubeera wano ofune akatabo akamyufu ng'osobola okufuna obutuuze bwa wano. Bajjajjaffe baakola ensi yaffe ng'omuntu yandibadde bafuna visa naye mulaba abantu nemukayana n'omutoolo ku kibanja kyakisazeeko fe omulundi yatubba fuuti 7 ewaffe ku kyalo kyewaffe
Ningo tulina kyomugamba kola mu gavumenti tulina kyakola. Ate mukazi otuba yali agenda emakka ate nagenda n'amwetondera nti nsonyiwa ssebo tuleme kwetonda nga ayagala ati olina okugenda emakka ng'omutima guli kiriini. Kwegamba n'olebya eddala ng'ennaku kwegamba naye nga tazizza fuuti ze yanyaga fuuti 7 naye ate gwe n'ogenda oli mukadde agenda emakka tate munnange n'olebya eddala ennaku gye tulimu mu Buganda ya leero naye nga ennaku eyo gye tulimu gye tutegekedde ate ne Buganda eddako. Radiyo y'ababaka oba oli awo n'olukiiko olw'abazzukulu wa Buganda International oba tabamawanga lukkiriza ekintu kimu nti tulina okwebeera ffekka ng'Abaganda, tulina okutegeera nga Buganda. Ensonga lwaki nti tubagamba nti mwabasigala mu bibiina mumuti atusembedde emabega. Enkola zonna ensi ezikulaakulana muddukira mu misinde gyalire. Profesa alowooza nga Munnayuganda, Dokita alowooza nga Munnayuganda, looya ye bw'akwata ku bukulu agamba ate Buganda ngenda giwa poliisi. Tayagala na Buganda ebiri n'amagye kubanga olwaleero bambi mu bitabo byasomye musajja wattu wamu ne mukazi wattu nti bambi alaba nga Buganda ina esaana poliisi tafunye ku history oli kuteekera ate baana be Buganda ey'enkya. Tulina kwebeera nga Buganda kyekyakulaakulanya Bungereza. Abantu bajjanga mu Buganda bino baga nti tusosola abantu ne bajja ne basuubula embugo ne balya ku matooke. Bagamba nti abatuguza amatooke leero endu bazijja mu Buganda okuzitwala ewaabwe okuzisiya amatooke gasimba embala ne Bukiga. Ate era obusiru era bagakomyewo Buganda oba kyegamba ate omukisa gwa Buganda ate bagaleeta Buganda gye bagalya. Oba kitegedde nti kubanga bagatondera Baganda bo beerira mondi abamu ne basiiba na njala naye nga ate ettooka eddungi era alitwala Buganda kubanga gakulukutulya gye gali gakulukitidde. Ne tubagamba abalungi abatuwuliriza nti tulina kutegeera nga Baganda. Ekintu ekyo mujja kutukisonyiwamu si kusosola naye abo bannamawanga bategeera nga bannamawanga bo bino by'obwesimba bya federo bo balina olwedde ewaabwe federo. Ekasese okubeera RSO ina kuba mukonjo. Twala byange eri asomeddeyoko ettaamu olw'entalo. Bagabiro kitaka kyeitu. Sajja gambiro bonde bonde. Oba kale kyandigaye mu Lusoga Muna. Oba munnange nti bo toli Muna toli ayo bwalasi. Boba tosalwa ngambalu toli ayo bwalasi toli ebunyolo nayo oyina wookoma kugamba eno mukatogo. Musajja agenda gyayita nyumba ya Namwandu sanga yayingira. Yo yebali byonna bikazambi bijja ne byeriisa enkuuli. Tutegeka Buganda ey'enkya abalungi abatuwuliriza nti ensonga lwaki tuddayo ne tulaba kiki ekyaviirako Buganda ya leero ekizimba okusajjuka obwenkanidde awo. Ne tukuba ttooki ne tugamba nti ddala ate n'olwayo tulinamu bamusibira mu bbwa abatuviiriddeko ekizimba oba ebba okusajjuka kaakano bwe riti nga tuzimba oba nga twetegekera Buganda y'enkya. Tusaze magezi ki? Tukoze tutya?
twetise tutya omugugu guno okulaba nga tutuuka otulina okugutuusa. Omulama gugamba n'okubadde nga obudde butuliridde empinga Buganda ey'enkya tukirekedde tutya? Waliwo omukyala bamuyita Robina Nankinga ng'ono